naye balina ensonga lwaki batuyita bwe batyo. Kakati kantandike n'olugero luno. Tumanye eggwanga lyaffe lyonna we liyimiridde, ba politicians bonna, abasawo, buli profession yonna. Olugero olwo lwe mu 1967 Majangwa yali akuba engalabi awo ku William Street ng'abantu bajja ne bamulaba ne basanyuka nnyo, n'akuba engalabi paka abantu ne bamutamwa. Ko Majangwa nti abantu bantamwa batya nga nkuba bulungi engalabi, kampite mukyala wange ajje nkube nga bwazina. True story no. Zina nga Majangwa bwakuba engalabi. Bwamala abantu ne bajja ne beeyongerako okulaba omukyala bwakola ki, naye ne bamutamwa omukyala, naye ne bakola ki, ne Majangwa ne bamutamwira. Majangwa n'agamba nsaze magezi ki. Ko Majangwa nti kaakati bituuse bano abantu banzanyisa, kanneegadange nga ne mukyala wange nga balaba bwe mmala nkuba eki engalabi. Ne batandika okwegadanganga ku William Street awo ng'abantu balaba. Majangwa abantu ne bamukoowa ku nsonga eyera. Majangwa n'agamba kati nkoze ntya, abantu balazeewa, kangende mbanoonye gye bali. Nga Majangwa akwata mukyala we n'angalabi we nga batandika mutala ku mutala, nga bagenda bakuba engalabi okunoonya abantu gye baalaga era okumanya lwaki babakyawa. Olwaleero society yaffe ffenna bannayuganda tuli bwe tutyo, tusafaringa ku kye tuyita the Majangwa syndrome. Omuzannyo ogwo gwawandiikibwa Robert Serumaga, taata wa Karundi Serumaga, naye nga gwenkanankana n'ekibuuzo ekyabuuzibwa nti ku bombi abaali balaba Majangwa nga yeegadanga ne mukyala we ne Majangwa ani yali omusiru? Abaali bakola ki? Bangi muffe kwawo tulaba pornography. Ani musiru? Mugambe nti ffe abalaba, kubanga muyinza okubanga mumulaba nammwe. Nze mulaba obadde mulabako olumu ng'ebintu bimwanyeeko. Pastor Butingo, haleluya. Kakati kato yatuuka ekiseera oba yatuuse ekiseera ndowooza n'ategeera situation gye tulimu eyaki eya Majangwa syndrome. Ngalibindi zange obanzirika eddani, please, thank you. Sikulaba bonna bantu balungi, simanyi na lwaki banzikiriza okwogera wano. Kakati kato kino nkima kankisookesa na kino nti kato nali sirina sente. Kato ng'akola mu CBS ng'atera okujja ewange mpolampola ne twogera ebintu bikwata ku yeta. Nali sirina sente nga kato manyi sirina sente, n'akwata emitwalo 5 n'akola ki
ekintu ekyo kyannemerako nakati nkyakijjukira bulungi nnyo. Twebuuza, Kato yafuuka naye victim eya tragic syndrome eno ey'amajangwa nga abapoliticians baffe bwe bafuuse, nga abasumba baffe bwe bafuuse, nga abasosodooti bwe bafuuse, nti banoonya abantu bo, buli omu anoonya abantu baalagawa bankyayira ki, lwaki tebakyatwagala. Katukole obukodyo bwonna obusoboka basobole okukola ki, okudda. Kati baatisi ekyo kyetuliko oba kyemuliko, mutala ku mutala mubanoonya, mwegadanga, mweyambula, mukunama okusobola okuzza abantu gye muli. Bapoliticians nabo bakikola, bawa enguzi, bagulira. Babusinessmen bakikola, abasosodooti bakikola, abasumba bakikola, bonna fenna. Uganda is suffering from the Majangwa syndrome. Tukole tutya? Ekyo gyali myaka gya nkaaga and early 70s. By then, theatre yalinga historical oluyimba lwa Wankoko. Theatre yali authentic song of Lawino Okoti Bipite. Yali gracious makula ga kulabako Byron Kawadwa. Yali cultural omuhigo Cosmas Waluga. Maybe, who knows, Kato's plays may have fallen short of the glory of the authentic, gracious and cultural ingredients every drama should have. Who knows, Kato will remain, in spite of that, in history for his authenticity as in character and personality, his graciousness of cowardice when threatened by the status quo, and the powers that are. When threatened by the status quo, last not but least, his cultural intuition, innovations, and education through the Kingdom of Uganda, especially with Abbe Muchibi in the Kaliso program. Katolo Bwaba yali teetaga education. Baptist tebeetaga education. Beetaaga intuition, liberation, inspiration, okukola byetukola. Seetaaga kusoma okuyiiya oluyimba. Seetaaga kusoma nga ndabye omukazi omulungi ngende mu ssomero nsobole okumuyiiyako nti omukazi oyo muki mulungi oba mulenzi oba musajja. So aba bagamba obutasoma kiri awo naye tebamanyi nti artist takozesa academic knowledge, akozesa ebyo byempadde waggulu, intuition, liberation, innovation, okusobola okuimagininga n'okutetenkanya ebyo byaba alabye. Batuyigiriza Makerere nti artist sits atuula ng'omugga gukkirira nga ye society n'alaba bugutambula n'alyoka gukomentingako. Nedda nakiwakanya, nakati nkyakiwakanya. Artist
agenda omugga gye guva okusobola okufuna amazzi agali perfect kubanga artist tasobola kubeera mu bitoomi ng'ensi bweba evulubanye ebitoomi. Ekyo kiri mu baartisiti bonna betulabye mu nsi yonna. Awo nno nga tumaze okwonoona theatre mu ngeri emu endala, Idi Amin n'ayingirawo. Idi Amin yakolera nnyo theatre mu kye mutamanyi oba kye mumanyi abamu, olw'okubanga theatre, sports, soccer, omulembe gwa mwini by'ebintu byokka ebyali bisobola okubeerawo emisana during the day. Ekiro ekibuga tukyamuka ssaawa 11 ne tuteeka theatre neyitimuka nnyo nga tulina ebibiina ebisukka 240 ebyazanyiranga wano. Olwaleero tulina ebibiina nga 3. Mukimbuuza lwaki? Kyokka Amini ensobi gye yakola kwe kutta Kawadwa. Okuva olwo theatre n'ekyuka n'efuuka ey'okutya, twayingirizibwamu okutya nga baartists. Ate powers that be today tragically and totally have demoralized. Maybe Kato became a victim of this tragic, unfortunate demoralization. N'atuuka okubanga yeeyisa n'okwogera nga bwe yayogeranga. Abantu abasinga ne bagamba nti musiru, naye bw'oba onoonunula enswa ofuuka nswa. So abagezi abasiru bwe baba abangi, g'omugezi amagezi go gajjawulula ne gafuuka olugezigezi basobole okubona, kubanga bayinza obutamatira amagezi ago goba olina. Ebyeddiini mu nsi yonna tulina eddiini 6 okusinziira ku mateeka agafuga theatre. Tulina eddiini 6 ffenna ze tusoma, which by law every performing artist must adhere to. Bino happiness, bwe njogera nti happiness mwe nga mukiddamu mu Luganda. Happiness, anger, sadness, fear, surprise, and disgust. Perhaps Kato realized this, because in theatre we deal with happiness. We offer you characters of anger, of sadness, fear. Ye Kato olumu yabanga musanyufu, olulala nga omusangaanyise, olulala nga munakubwavu, olulala nga atimatidde, olulala nga akusapurayizinga olw'ebyakola, olulala ddala nga ayinza okudisgustinga nga akuvumye n'owulira ng'oswadde. Yali byonna abirina ebyo, abantu abamu tetubirina. Kato was all of them. He was at times very happy, at times full of anger. He had moments of sadness, was always in fear. Sometimes surprised us who know. Maybe Kato was disgusted by political parties that place their parties above country instead of placing country above parties. Newankubadde abantu boogera, naye waliwo parties
ezitadde pate waggulu wa country mu kifo ky'okuteeka country waggulu wa pate. Kati ekyo kitubonyaabonya nga baartists kubanga kiba kikwetaagisa okwogera ebya pate so si ebya country kubanga pate yeri waggulu waki eyo pate ezezo muzimanya abamu pate zimeka ezitadde country waggulu waazo eb'ebbibi eb'ennuupu which of these parties of us happiness? Pate chikusinga etuwa happiness bibi no eyo who knows, maybe Kato was offered anger by these parties, sadness or fear. Maybe he died surprised and disgusted, questioning whether the paradigm shift desirable today shall be from a banana republic to a republic of fear. Who knows? Twatandika banana republic lya matooke ka olwaleero tuli mu republic of fear. Buli omu atya, nze kati ntya nnyo fuluma ebweru abantu abakubira ku gate. Twatambulanga ekiro saa 9, nze natambulanga ekiro saa 9 okuwuliriza music wange mu motoka, music gwenjagala kati sikyasobola. Maybe Kato realized that we are going into, or we are in a republic of fear, irrespective of the syndrome which we suffer from as Ugandans. All that said, what are the factors that we may blame for Kato's demise and the entertainment industry at large? Chiche kyatuguddeko tukola twetaaga renaissance ba artists, rebirth of our industry, especially performing industries. Chiche tulina okukola nga ba artists. Bagamba nti atamanyi gy'alakatabula oba tomanyi gy'olaka toyinza kubula, oba gamba otya nti mbwezi bakubuuza olagawo kyasibe atalina gy'alakatakola ki kitambuza amazzi ekiro n'emisana buteebuuza. Olwaleero ba artist n'abayimbi tulina okuteekawo kyengenda okuyita resistance theatre as opposed to protest theatre. Resistance theatre, Museveni yatubbako show. For him, he resisted, while others like Paulo Kawanga Semwongerere, we are protesting. Protesting is to talk about the people's problems, demonstrate. Petty domestic squabbles you talk about, but you are not resisting, you are not ready to die, you have nothing to die for. But tulina something to die for, like Kato. He died for art. Omuntu atalina kyakufiiririra taba na ssanyu, taba na mirembe mu nsi muno. Kiki ky'oyinza okufiiririra? Mwana wo, mukyala wo, nsi yo? Omuntu bw'ajja n'agamba ng'abajuliza abakatoliki, Kalooli Lwanga yagamba mu Kajanga nti omuliro tegumala, yongerako. Yali kyayagala okufiiririra akimanyi. Baptist tetulina kye twagala kufiiririra. Tetuyimba nnyimba zirina resistance okumalawo ebizibu bye tulina nga eggwanga. Bahima Sekera, Baserif Keita,
ba Fela Kuti mu Nigeria, Miriam Makeba bayimba ennyimba eziresistinga appetite era bayamba nnyo eggwanga eryo okusobola okuva mu bufuge bw'abazungu okusobola abaddugavu okubanga bebafuga. Ffe tuyimba ki? Tuzannya mizannyo ki? Obuyimba bwe tuyimba is a protest, not resistance. Nammwe abalala mwenna abatali baatisi, we need to resist, not to protest. Olwo kiraba protest bajja kukwatira mangu dakiika eki kitabya. Resistance, when I die, it's okay. I'm dying for my country. Sing a song. Fela Kuti yayimba oluyimba ng'ayita abasirikale zombies abakungu. Naweereza President coffin ku birthday sanduku y'abafu nga yeekyaye Majangwa Simbu twekyaye ate bwe tuba tetwekyaye ebirungi we biri bingi ebiriwo neffe ki kyetwagala baatisi okwegatta tekujja tuyamba. Nze mbabuulira twagezaako dde okwegatta. Buuza mwami Ntalumbwa ali awo, temunnamulaba. Ntalumbwa ali awo bebaaliwa nedda Ntalumbwa yimirira abantu bakulaba. Oyo nze yeyandeta mu theatre awulire newankubadde nazanyira wano mu 1969 nga ndi mwana muto, naye oyo yakola ki? Gossiping about people's petty domestic squabbles maybe kato yakiraba nti abadde ne dreams ng'abantu babadde bagamba bonna. Big dreams, not domestic squabbles. Okutono gundi nkwagala, gundi ayagala gundi, unayagala gundi, unayagala gundi. Ebintu bye tukola ate ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, omusajja ayagala ate hausigalo ate bye tulimu n'emizannyo gyaffe bwe giri. Abantu lwaki tebatukyawa ne bagenda? Era kwe kutandika bakola ki? Okubanoonya. Mu kubanoonya okwo mwe tufunidde abalabe. Owulire? Mwe tufunidde abalabe. Performing artists tulemeddwa okubeera national number one. Tulemeddwa okubeera continental. Kuba bye tuwandiikaku bitono nnyo ate bikoma wano wokka. Naye artist talina boundaries. Artist osobola okukola e Canada. Nze nkoze mu nsi ez'enjawulo. Artist talina ki? Boundaries. Terikaza wano batukola batya, wano tebatuwa ssente. Mwami Ssegawanze muwagira ssente bakuwa zaaki? Tolina luyimba. E Kenya bagobyeyo, e Tanzania bagobye, China biliyoni y'abantu 1.6 oba bali eyo. Theatre balina theatre nnene nnyo, batuuza abantu 10,000 ne bosasuza dola emu oba ofunye $5,000 ejja dola. Lwaki tetugendayo? Kubanga tulemeddwa okubeera international. Themes zetwogerako za kuzannya buzanyi. Ba Dr. Bosa bali awo bakayimbira. Amanyi abavubuka bano bavubuka bato baana nange mayita ate baana bange. So mukulemu okwo theatre etekwa kuba local number one. Awufa wetusibidde abayimbi bwe basibidde Masaka Katosi Kumwaro
luwendo mu mabaala. Omugenzi ono yaŋŋambako olumu nti yakwata omuggo nga basibye ekiwempe we bati ng'ali ku stage n'akwata omuggo n'agenda afuluma alaba abayuziza ekiwempe abalingiza n'asooka abawuttula n'adda ku stage. Lwaki tuli loko nnyo nti tetusobola kusukka Busia abe Kasinge batono abayinza n'okutuuka aluwa. Lwaki tuli loko? Kubanga bye twogerako tebiri region. Fye teteka kuba region. Tulina kati Rwanda, Burundi, Sudan, Tanzania, Kenya. Tujogerako, tubogerako, oyinza okuzannya omuzannyo banozannya ekintu nga kikwata ku banna Kenya, kikwata ku Tanzania, kikwata ku Rwanda, kikwata ku oyinza okukola omuzannyo bwe gutyo nga wonna tusobola okutambula otugende. Ansi ndi nedda tukoma ku mizannyo gyaffe wano egyogera ku bintu ebinafu ddala. Abantu baffe ne tubamalamu amaanyi, naffe ne tuggwamu amaanyi. Olwo ne tusaba obuyambi. Bwaki? Passion yekusasula. Passion yekola ki? Yekusasula, yerina otusasula. Kakati bwe tumala okubeera region ne tugenda ku continent, ne twogera ebifa ku continent, Tunisia, Egypt, ebyo byonna ne tubyogerako. Naye ani abyogerako wano mu muzannyo nti n'abantu baffe abatulaba bw'obyogerako baga nti ogw'omuzannyo tetugutegeera. Kubanga bamajangwa nabo be bali abalaba amajangwa nga yeegatanga ne mukyala we. Awulira nyinza noba wabalala ngugi waffe omwe yagamba nti yeewunya nnyo abantu okulaba abantu abanje ennyo nga batunuulira abantu 22 nga bagoba eddiba ly'ente nga balise ye gwe mupiira. Ani musiba bali abakulu abafuna sente toziraba. Awulira bano bawagira Manchester, tuli wano tuwagira Manchester nene tetubamanyi. Neno sanga abantu nga bali awo tulidde tetusinza wazungu obukitiibwa nsembo bwaganda. Kati lwaki tusinza football teams ezo? Lwaki tuleba firimu z'abazungu? Kiki? So tulina omusango naffe nga ba artists, tulina okusalawo level ki kwe tukolera, local, national, regional, continental, international oba universal. Universal eyinza okutulemerera yaba Handel ne ba Beethoven ba music nga ne Katonda musimba busimba. Eyo tetujja kutuukayo ndowooza. Choose of the 5 where you will operate as an artist or a performing whatever, or a musician, with appropriate themes and songs befitting the local arena, the national arena, the regional arena, the continental arena, the universal arena. Tetutuukayo. Lwaki? Musango gwaffe ba artists. Ebintu bye twogerako olwaleero waliwo olutalo mu Ukraine ne Putin. Singa leero nkola omuzannyo netekako ekigambo nti Putin, bantu bangi bayinza obutajja kubanga nabo banafu ng'abo baali balaba amajjanga nga yeegadanga ne mukazi we. Otunulira amajjanga nga yeegadanga okulaba pono bunafu. Bona ayonoonya abasajja abakulu n'abato mu ggwanga lyaffe lino. Nti tulwanyisa bisiyaga. Ani ayogedde ku bisiyaga nga artist? Kyekimu n'abasumba baffe. Ani ayogedde ku bisiyaga nga artist n'abigaana? Museveni yakoze ffenna tutya. Jonna batene muba omusumba omu ku mpaga naga nti wa abaana baffe bali mu Amerika anti munnange bwe tubyogerako bayinza okubazza.
promoting homosex. Homosex atuuse kati wala talina kyalaga okujjako abantu abeegaddanga nga bayita emmanju. So who knows oba ebyo byebya tutte Kato okufuna omutima okwekanga kubanga ebyogeddwa byonna ku Kato ngeri gy'abadde afuba olaba nti ebintu ebyo bw'abadde ndowooza abirowoozaako toyinza butalwala, toyinza buteesittala. Baatisiti tuli banafu, tuli banafu. Ennyimba ze tuyimba tezisobola kutunda bweru nsi yonna. Kenzo babadde awo ojja bajjagenda ewano mu London, bagende mu Boston ne mu London, mu East London bazanyira Abaganda ate era bayimbira Abaganda mu Boston. Bwe batyo ne bakomawo wano ne yeyagala nti ava London ava mu America. Michael Jackson yayimbira ensi yonna, mu China, mu Italy, mu Faransa ng'ategeera ebivuga ne bwaba tategeera lulimi. Abakungu batusinganga wano okuba ebivuga nga tetutegeera lulimi naye ng'ebivuga tubinyumirwa. Wano tulina obunafu, baatisiti baffe tebaagala kukola, tebakola rehearsals, tebakola rehearsals. Michael Jackson yazindanga essaawa 18 buli lunaku ng'amira painkillers okusobola okukisobola. Wano nze natandika okukola rehearsals ekiro kuva saawa 2 paka ku makya 12 era nembaako gyengaze nekyentuuse. Olwekyo artisti baffe banafu nnyo, abo bakenzo banafu nnyo, bakamiliyoni bwe bamala banywa mu mwenge enjaga byonna babikola, ne bambala ne basiba enviiri ne bavuga amamotoka ne balwana ne bakola biki. Tewali n'omu alina kintu kiva mu gwe n'akuwa noga nti kikyo. Mumumbulire ani nsonyi okwawokanira abatali baasi. Ani obunafu obwo bwe butukyayiza abantu, bwe butututte mu kwegayirira esente, bwe bututeese wansi, bwagala otuzaayo mu busiru ddala kye baatuyitanga edda. Kuba engalo ezo kubanga ekintu kino baatise naffe tulina okubeera responsible. Okiraba okusobola okukola ki? Okwesasula. Owulire oluyimba olumalako tomanyina bintu bingi. Bagamba nti omulembe gwaffe gwaggwawo, Kubwavu kati abaana abo abato bakenzi bali naye generation emala emyaka emeka. Waliwo abaga nti emala 10, waliwo abaga nti emala 5. Ekitegeeza bwe mba nina emyaka 6 kati ndi mu generation okuva ku mwana alina emyaka 10 okutuuka kuyo alina 5 beka. Ndi mu generation yaffe yaggwako ddi. Ffe tuli mu generation y'abakamiliyoni bali mu generation yaffe. Myaka aga bawetu ffenna tuwe emyaka aga bwekiggwako okamira generation ekoze eki. Ye tetunava ku the same generation. N'olw'ensonga eyo tubenga tulabira ku Kato bingi. Ye muntu nga bwe bagambye bingi nnyo siitagana kumwera. Kati abantu bamanyi nti musimu, nange kennyini biseera ebimu nga naye Kato olina amagezi. Kato oluusi nga akusurprise kiraba. So naye nga artist bw'atyo
n'olw'ensonga eyo Kato yaweereza eggwanga lye era abadde nga buli kanaku abadde nga yeye naye ekisinga byonna afudde nga Muganda ayogera Oluganda azaalibwa mu Buganda mu Uganda ekyo mukikwatemu gamba abantu ndi Muganda njogera Luganda nzaalibwa mu Buganda mu Uganda nakigamba abazungu bagamba what oba muzanya naffe yeyo ggwanga lyaffe so mu kufa kwe aweereza obwakabaka ate era abadde ayagala nnyo eggwanga lye abaana be famire ye okutwalira awamu nsaasira famire ye omukyala n'abaana bwemubangako ekintu kyonna kyemwagala okwebuuza mubuuze abe wembeera abalagirire ojje weebuuze kitammwe abadde ajja mukyama netuwogera n'avaawo n'agenda nammwe mujje mukyama obuuze kyoyagala nja kukubuulira nguwe nekyolina okukola okukifuna kubanga ekikulu si kusoma wabula kumanya ebyo ebisomebwa gyebi naddala leero nga tulina kiki abalabe baffe nga nsembayo be ba sponsors abeyita ba producers abeyita ba promoters promoter akola ki promoter agulubinga artist okubira ddala wansi okutuuka waggulu sponsor akola ki sponsor ye hit and run akusponsoringa shek wafuna amagoba ge ngagenda producer akola ki mu America producer yo yawaayo sente omulimu gukolebwe